nkukubye bitono nze mukazi gwe wantama ne bwofa nsale enkoko nze full figure wantama toyina mukwano buli kiseera seeto zinonyeza mannya g'abantu nze full figure ne bwofa tudde nsale enkoko nze wantama sikwagala eyo baddo banyiti wankowa nze nakukoowa emirundi 10 nawe enseno omala n'olozaako nengwa ku accident n'oseka kati oliwa nga baakusabudde naawe badde omanyi gwe tolwala tofuna bizibu oli alien gwe naawe oli muntu full figure naawe olumwa ke bakukube ja kuddamu amagezi va ku bantu full figure NRM si ya nyoko full figure taina shares mu NRM kiri kibina kya President Museveni oba bali balwanye oba bayombi ajja bayita mu kiseera kye kituufu wano wavuma mama Kadaga n'omukola boti wekana ne mama Kadaga gwe kisirane gwe gwatawa bantu respect wabachi ne wavuma mama Kadaga omukazi omukulu n'omuvolonga boti omulembe gwa mpawo talikaba onagambye nti munnange ne wofa fwa nze sirumwa nti wantama bantu bange full figure waliwo genalabyeka ka video bambi ali mu ddwaliro era nga abasawo bagezaako kubanga oba mujjukira ka video kenabalaze omulundi ogwasoose omwana omulenzi oyo yabadde awa story yagambye nti munnange nti mbadde ebyange nti naye bamukubye ebikonde nani stopu ati ningezaako kubanga njagala nkwate n'aka video ati naye bibadde byakumukumu era ndowooza eyabadde eri wabbali yeyakutte akavidiyo ako era kabadde ka mangu full figure bamutenda naye teyazizeemu yadde kigambo bambi mukazi wattu ng'agezaako okuprotectinga maaso katulinde tulabe ebinaddako bonna ba NRM oba kiki ekiddirira naye abantu basanyufu abamu batuuse n'okugamba nti bakubye mitono nnyo era mbu tebamanyi kuba bantu bange eno Uganda wetutuuse biibino n'abaana bakubye fulungu bannange Mama Flower abali mu mbeera ki my blazer she's my blazer ayadai agasiye abulirayo naye tayagala genda agamba bannaye sibata agasitumugambo genda August guno mwezi celebratinga nange mbw abadde alinyiridde nnyo abantu era nga ng'akozesa orders from above kati yasanze n'omulala naye ayina orders from above awonezeggwako ono ye Abidex agamba ki kaakati nze waliwo omwana eyaŋŋamba ku bantu babiri abo naŋŋamba bandekera abo oyo ye ŋŋenda kumuggyamu eriiso abeere ekyokulabirako ne mugamba sikiriza mu kutuusa bulabe ku muntu ne mbagamba baleke Mukama ajja kubakolako full figure weetereza abantu balina amannya gaabwe ag'okukuma nammwe abavuma abantu abafaanana na full figure n'obeera mu pulogulaamu nga gwe pulogulaamu tusobola givaako nga tolina gonyiziza ensi bugenda kugiwangula olutalo luno lwaba genos nammere geno no ne full figure netasaaga nkugamba bwendi waliwo geno amalayo ne wabaawo eyeeyita gwe kimanyi nti ne madada yeeyita geno Sauda madada ekikyanyinazo kimanyi bakiyita kyeyita geno ofuna bulungi kaakati tuwepankiranga kati nkubuulira kabeere wa poliisi ofuna bulungi n'ababeera mulamuzi teri agenda kukwata nammere nebbaawo niba namukwata bagenda kumukwata bagendeyo just kulaga kifaananyi naye era agenda kumaliza nga muwanguzi towepankiranga ku nammere bulamu bwo bwonna full figure bukyangalya mutangalira alidde nyungu statement gyokoze yentuufu bamukubye ate neyamukubye ate kunkulaga nti okumanya omuntu aba yamalidde neyamukubye era yeyamulikodinze era n'akatambi eyakatadde eyamukubye yeyabikodinze akatambi era n'akata ng'asindika message
kakati kankubulire ekyo kyatuse ku fulufiga kugambe sikiriza mufujjo nsobola okubenze golaba sisobola kasuka jinja kuli kuba muntu naye nsobola okuvujirira ali kasuka ofuna bulungi sisobola kuwemula era nawe simwagala naye fulufiga nammere ayinza okuba nga yataasize eggwanga lino kufulufiga kugamba sikkiririza bebanga poliisi n'amateeka gaganya okukola ku fulufiga leka abantu batwalireko amateeka mu ngalo katulinde wanaavaayo nze simanyi juzi wano mujjukire bodyguard wa Catherine Kusasiro yamukuba panchi yasibira mu kadukulu kakati bano tetumanyi bano babadde bakumye mwana w'omunene era omukyala naye omunene nga twawuliddemu background agamba kimu onvumiranga ki ne bba wange awo wetuli naye nze nkyeyongera okuba nga nkuleetera amawulire era byonna byonna nja kuba nga ngakutuusaako waki omumwa mugazi gulinga twekobe question mark meza mulenzi sinulira era lwaki the eye is bigger than the one of big eye question mark awo naye ntegeera nti waki eriiso erisinga erya big eye obunene ate nga big eye agamba yasinga eriiso eddene awo nensooka nswamamu nenscrolling nengamba nti why does her nose look bigger than Chosen Becky's? Maybe Jennifer knows. Maybe Jennifer knows. Maybe Jennifer knows. Wache nyindo nene. Kalingokuba we nyinda. Maybe Jennifer knows. Tambula ne Lucifer. Bwe nkubide Jennifer fulufiga simu ngambe bwati. Angaye mutabani muganda wange. Omumwa omugazi gwe gukubya ani omumwa omugazi mbu gwe gukubya fulufiga era n'oli agambye nti munnange omuntu n'okola ne programu namba ng'oli ku muntu ate nno bantu bangi nnyo bambi abadde bewerera fulufiga woba ojjukira omukyalo oli owa stop standing naye yamuvumako n'agamba mbu yali ayitiriza okuvuma mama Rebecca Kadaga so abantu bangi nnyo abadde beemulugunya ye ate nga bulijjo wano wabeera mu kamera bambi akozesa ekigambo nze neewola entalo ezimu nenzisuubula ku bbeeyi rayisi okitegeera mbuya kale mbuye atankula entalo ku bbeeyi rayisi era amanyi kuzisuubula mbu ezimu n'azeewola n'okwewola kakati oba luno yalwewolawa lumufuukidde akabasa eyo tuvuddeyo tudde ku nsonga eza kaadi ezibwebwa mu kibiina kya NUP twalabye abantu bavuddeyo abamu ne batuuka n'okugamba nti abaali batusaba ssente fe abaali tulina ssente tetwabwebwa kaadi era nno tubadde tulyawo abamu bataaweereddwa kaadi nga batandise okwokya ebipande bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bange beebo ababenaali mu bebakozesa omukisa guno okubanga bakola ekikolwa kino basiga ekifaananyi ekibi eri abantu baffe abanakibiina ono mwana mulenzi alina kyagamba kawali owedde linda obudde bwonna ate linda kampeyini eggwe miri nembeera mwenna twagala singi wano liiryo batwetedde bipande na gavumenti weeyayi nzasesa muliro gwa kawala kakati bakansala abammiddwa kaadi saidi z'erubaga yadde mulina komplenti yammwe naye awo mba mukisusizzaamuko tetutuuka kweyo levo ekibiina kijja kuba nga kikola ki n'akakiiko akaateekebwawo kajja kuba nga kasootinga ensonga zammwe gwe wenna ali eyo oyinza okwebuuza obuzibu bwavudde ku ki kambu kugambe obuzibu kwe bwavudde be bano bakansala baali beesimbyewo nga bamanyi we beesimbye n'omuntu
oba kansala aliwo nga yalonda speaker wa NRM 2021 era nga bakimanye eyo shuwa nga bonoogamba ono yayokya eno shuwa ngenda kubanga muwangula kati mbu ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kulaba nga ate abamu ku bano baddizibwa kaadi. Kati kankusomera amannya gano nange nkolere ku bantu bano be bamu kubagambibwa abalonda speaker wa NRM 2021 era nga baddiziddwa kaadi oba mukitegeera. Kakati ffenna twanyiiga batunyiiza batumenya emitima 2021 gwe wenne yali mu nkyukakyuka soogera naawe ajoyiniza enkyukakyuka 2024 2025 2023 ogutali musango naye njogera ku bali abaaliwo mu budde buli nga tukyabanja Victoria yaffe ate abantu betumanyi betugenda okubanja nabo Victoria ate ne balonda speaker owa NRM erubaga. Ntandise nani Migamba Suzani owa Lubya bagamba ku listi koli ate walondo wa NRM. Kizito Namusoke owa Mutundwe yego omu kubavuddeko obuzibu. Katabira Yusufu Kabowa nawe koli ku listi. Ngenze kumulala Muguluma Fatuma owe Kasubi nawe koli ku listi. Kati nze ngenda babawa kuba waliwo abadde babansaba nga baga propaganda si propaganda kwebali tebaliiko video gitwale nga bw'oyagala nze kankusomera amannya ganeeno. Kisawuzi Alex owennamirembe bagamba nembu walonda owa NRM ate kwoli ku gundi kubafunye kaadi. Nalubwama Fatuma Nalubwama Esther Stella owe Kabowa kinawe kwoli nkulabako ku listi kwoli ne bagamba mbu yego omu kubalonda aba NRM. Kategaya Samuel Kaguru owa Mutundwe B nawe nkulabako kwe bakomplainingako mujja kwennyonnyola nze ogwange mbangu koze. Kati omulala Uneza Sadiki ono mukyala Lubya B nawe kwoli. So ebyo bebimu kubivuddeko embeera yonna side zerubaga eyo amagombolola amala mugayita amagombolola division endala ziryoke sinawulirawo bakayana naye lubagane wali embeera. So abantu baneeno abagamba okubanga balonda kansala wa NRM 2021 speaker NRM 2021 era ne baddamu ne bafuna kaadi be baviiriddeko abantu abo okubanga bemulugunya. Ekiro byagenze ne ku mawulire zi TV ne bibeerako nabirabye. Kakati bage batwala petition katubasabire mujja kwetereza nze omulimu ogwange gubadde ogwo ngukoze. Ngukoze kuba nange era nanyigibwa naye ngukoze. Amannya n'eddoboozi batoke yenze munnamwe naye temukisussa nnyo bannete mocha kati bali mukwocha bipande bya Kawalya simanya ne division mayor gwe bagambe bamuyitaani Mberaze Mberazo ba Mberaze division mayor bagamba bamu ku bantu abakukusizza bano ne babeera nga bafuna kaadi. Nze sina kyemmanyi naye nze neesiga kakiiko kaffe ak'ebyokulonda EMC eyo nga tuvuddeyo nze nakugambye nti nja kutwala mpola mpola era abaana bakyatunulira mu nsonga lwaki abantu abamu tebafunye kaadi. Aze ku nsonga ya Bobby Giant ono abantu bangi bagambye ye lwaki bannange abantu bangi nnyo bavuddeyo ne boogera ku nsonga ya Bobby Giant naye omwana ono sorry nkozesezza olulimi lubi membono oba foot soldier kankyogere bwe ntyo agambye nti avuddeyo ku explaining ekituufu mu butuufu nga naawe wowulira ensonga eyo ogamba nti waawo gwe bawadde kaadi yabadde akiguwa. Eno y'ensonga entuufu lwaki Bobby Giant bamumye kaadi abasinga mwenna gye mutamanyi. Mwenna muli kuba kerere mbala ye mwogera naye mwogere mwenna temubimanyi kati kambabuulire. Njogera kansala wa Nuupu ayina kaadi ya Denavayo
nave Uganda naye still nkyalina kadi ya NUP ate ekyokubiri tebannalonda nze akyali kansala w'ekitundu ekyo mu Jinja City nze akyaliyo mpaka nga baze okulonda nziririza kati mumpulirize omuntu gwe bawadde kadi ku kifo ky'obwa meya gisite meya Calvin Bobby Giant oyo Calvin tamutuuka yadde akwota njogera ng'omulonzi w'ejjinja ate omukulembeze mu jjinja ate owanupu abadde mu NUP from 2018 ng'ambadde mu NUP ng'abadde mu bipupa nga nanafuuka NUP kati kyenjogeramu nkimanyi Bobby Giant oyo Kirunda Mubaraka gwe bawadde kadi Bobby Giant tamutuuka yadde a quarter of 1 political legacy 2 ground work 3 ebintu byakodde ekibiina ne Bobby Giant akimanyi era Bobby Giant tasobola yadde okugezaako okujja yadde independent kwakimanyi omusajja gwe bawadde kadi w'amaanyi n'okusinga bw'olowooza oyo omusajja yali first of all yali mukulembeze abadde mukulembeze mu jjinja ku level ey'obwa mayor for a long time nga ninnya n'afuuka city yali nga tukyali mu municipal yali chairman wa municipal 2 oyo omusajja abadde mu opposition for the rest of his political career nga n'oyo Calvin tamanyi nti alijja ne mu politics ng'ali mu opposition 3 Bobby Giant mwe gumwogerako ejjinja teryamumanyi ne ku ground n'olwa ku ground okujjako abanuupu abatuuka ku kitebe abanuupu ne president bebamanyi Bobby Giant mu jjinja teryamanyi Bobby Giant naye omusajja gwe twogerako Kirunda Mubaraka n'akaana kata akazalibwa olwajja okukoza nga Kirunda Mubaraka omumanyi kakugamba mumanyi 4 ekisemerayo ddala ate nga kikulu nnyo Kirunda Mubaraka ekitebe ky'ejjinja wekitudde kiva ku kino kibaguddewo ejjinja ekya Eastern Region n'ekitebe kya Jinja City wekitudde eyo property ya Kirunda Mubaraka ekitebe ky'ejjinja wekitudde yakiwaayo ku bwereere nga tanina kwesimbawo ku bwereere 3 kati mutudde mu kitebe wekitudde kya Kirunda Mubaraka yabawe ekizimbe kye ku bwereere yabawe emmotoka ze yatuwaffe mugundi okola services yatuwa emmotoka ze ku bwereere free of charge n'atuwa emmotoka ze zituyambeko mukola emirimu gy'ekibiina kati omuntu oyo mmwe Bobby Giant mumulabidde waneeno Calvin mumulabye atuuse wa Bobby naye oli gwe bawadde kadi musajja munene tosobola yadde n'akatono omukumbira ne Bobby Giant mufe ku bino musimayanga lwakwafuta soja simayanga byabaddemu enkwe simayanga babawadde ssente who could give Bobby Giant a card nga waliwo Kirunda Mubaraka mu jjinja fe ab'ejjinja tumanyira sola ate lwajjinja afudde yayogera mwabeefula aboogera mwabeekampala temumumanyi only saw him ng'ali mu maaso ga Bobby musirike salambuludde ensonga so buli omu ndowooza abadde agamba kino na kino ate bambi Bobby Giant akyali muvubuka muto chances zikyali nnyingi ekikulu bugumiikiriza era kye tumanyi nti one time ajja kusavinga mu capacities ez'enjawulo oba oliyawo era mu kifo ekyo tomanya maybe one day as an MP tomanya obugumiikiriza kyekisinga obukulu ate eyo nga tuvuddeyo munnange Jjajja Bam alinako byatugamba waneeno tuwulize omwami ono bulijjo buli bwajja abeerako n'ensonga enkulu naye ezayisaawo Bannayuganda mwenna tubalamusizzaako mwebale emirimu gye mukola Ssaabasajja atukubiriza okukola era guno omulimu yakukwasa ffe abavubuka nga tusobola okuguweereza. Neebaza akakiiko ka National Unity Platform era ne neebaza ekibiina ekikulembera Pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Kyagulanyi Bobi Wine oba abasinga obuli okugamba Pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akulemberwa ekibiina kya National Unity Platform. Nja kwongera nyongere neebaza akakiiko ka National Unity Platform baganda bange mwenna bakansala twabamaze ne bammeeya mwalabye akakiiko kabateeseteese bulungi abamu batafunye kaadi. Pulezidenti yabadde ayogera ebisinga ebigambo mwabiwulidde ebigambo by'omukulu tebiddibwamu. Tugenda kugaba kaadi ez'ababaka oba BMP mwenna mukimanyi kaadi eri emu ekifo ekimu kiriko abantu nga 10 mwenna tetusobola gifuna ne Pulezidenti yagambye ba togifunye. Ekikulu si kya kaadi kubanga leero oyinza okuba togifunye ate obujja n'ogifuna. Komawo eri ekibiina tutambuze emirimu gy'eggwanga kubanga bagamba agali awamu ge galuma ennyama. Era Pulezidenti Kyagulanyi wamala otuteekateeka yatwagaza ensi yaffe abamu ne twali tugivuddeko nga tumanyi tekyayagalwa ne ffenna olaba naffe abakola gino emirimu gy'okuyiriba egya bulooka tutuuleyo ne tugamba Pulezidenti yeeba kubanga ffe tumuyinamu essuubi tagenda tuwa kubanga Bannayuganda
bakozi naye agenda tuteekerateekera eggwanga tulijjeko mwana wa gundi njagala mwana wange yaba akola mu kifo kya gundi n'abamu balaba ddala bali mu gavumenti ab'NRM baagala nga olaba nga mwami Tango Doi abaddewo naye tayagala kuta omwana omulala oba ow'Erukwingiri oba ow'Embalala oba ewaffe baganda baffe Abasoga ayagala ye kennyini omwana we ate gw'abaalekawo eyo teri baggwanga naye tumanya taata aweereza n'avaawo n'omulala n'akwata ate n'omulala etali kugamba nti nno olaba n'embeera mu famire taata asobola obbazaala nga muli banjawulo naye n'aleeta ate ow'ebbali n'ajja abakulira kale tusaba eggwanga teririiko tetwagala lifuuke mwana waago era baganda bange mba temwafunye kaadi bwe bamativu tubeerewo wangaala Maasomoji Gundagunda Omuterega Ronald Mwenda Mutere soli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde bitereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo